Akaseera kano kaba kalipota ya mbeera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunanyizibwa ku by'embeera z'obudde. Omwanjuzi nze Kitusa Mohamad. Wakyaliwo okukendera kw'enkuba okutonnya okusinziira ku alipoota zetugenda tukuŋŋaanya okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Wabula ekifeeti omukuubo gw'enkuba gukyekuumidde ddala mu ebitundu ebisangibwa eri ebukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa, wadde nga waliwo empewo empeweevu ezikuta nga ziva ku nnyanja Nalubaale okudda ku lukalu, era ensonga lwaki waliwo oluwandagirize mu ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale. Era bwe tulaba nti tulaba ku mbeera y'obudde, era tusoberawo enkuba okutonnya okusiigira ddala ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale mu biseera by'okumakya, so nga ate eri ebugwanjuba omusana okwaka nga gukubakubamu, wabula ebitundu ebisigaddewo tusobera omusana okwememula. Wabula era mu biseera eby'oluggulo era tusoberawo enkuba okutonnya mu bitundu ebisangibwawo ebugwanjuba, masekati n'ebuvanjuba, so nga ate eri ebitundu ebisigadde era gwo omusana gujja kweyongera okwaka. Bwe tulaba ate ku bbugumu, tusobera ebbugumu okuba ku diguli za 32 mu Acholi, so nga ate Lango ne Teso n'ebuvanjuba 30, eri mu Kalamajja 31, so nga ate ekibuga kyaffe kikulu Kampala 26, Masaka 25, Mubende Kasese 29, so nga ate eri Musozo mu Kabaale 23. Bwe tulaba kate ku mbeera y'obudde, tusuubira omusana okwaka nga gukubakuba mu kibuga Nairobi, London ne Dubai, so nga ate eri mu Paris yo tusuubira olwandagirize amu n'ebbugumu okuba ku 14. Weebala okubeerako naffe, weeraba.